أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إياك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu mwezi nga guno ogwa Ramadhani kansubire nti ebigambo ebyo okuviira ddala ku bajjajjaffe twabyogeranga ng'era tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Abalungi abalabi b'emunyenye eggwanga tubaaniriza mu program tutegeera obusiraamu. Kambalamuse n'ekiramuso ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasuze otya mukwano gwaffe? Mwasuze mutya abawuliriza era abalabi ab'emunyenye eggwanga? Abalamusaako siri mulala wabula ndi muzzukulu wa Gonjo Sheikh Mugwanya Abdul Majid mu program tutegeera obusiraamu. Program wetegeera eddiini yaffe Allah yagamba atya, ate nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba atya. Mu studio sirinzeka wabula ndi mukadde waffe Sheikh Aslam Tamale. Sheikh Aslam Tamale tukwaniriza wano ku lutimbe gaggadde olw'emunyenye y'eggwanga. Nkusaba olamuse ku balabi b'emunyenye y'eggwanga bamanyire ddala nti maasaana Sheikh Aslam Tamale yali ku mpewo z'emunyenye y'eggwanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo mukadde waffe Sheikh Aslam Tamale. Kansooke nebaza mikwano gyaffe mwebala okusiiba era siiba Ramadhaani eno eyinza okuba esembyeyo mu bulamu bwo nga togenda kuddamu kusiiba. Bameka be twali nabo omwaka oguwedde ng'olwaleero zembuyaga ezikunta. N'olwekyo tukutegeeza nga tukugamba nti siiba kino kiyinza okuba ekisiibo ekisembyeyo mu bulamu bwo. N'olwekyo olina okufuba okulaba nti okitereeza kubanga essaawa yonna tujuluka tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhe, tulina ekibuuzo. Munnaffe omwo omanyi okusiiba yokuba kwakatandika abantu batera nnyo okufunamu obuzibu oba okwerabira. Oli yasiibye ne bambi yeerabidde n'alya oba n'anywa akatunda ngaako oba n'alya ekinaanansi kye amaze okkirya. Abaffe bajjukira nga amaze okulya ndowooza aliira eddala kubanga asiibula okusiba. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanan illa ala adh-dhalimin. Allahumma salli ala habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amatenda amalungi ga Allah tabaraka wa ta'ala jalla wa ala Allah sebengira n'emirembe ku mbaka ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nkubiriza abantu mwenna abatulaba nasaba Allah naffe akituwe kubeera nga ti Allah tabaraka wa ta'ala atukola Allah byayagala ddala mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan tubeere nga tweziyizaako byonna Allah bye yabeera nga atwekesa okubeera nga tukola. Oyo alidde yeerabidde n'anywa akasooda oba kacupa k'amazzi walidde ekinaanansi awo mangu nnyo. Amateeka ag'okusiiba tulina bye tuyita mayubtulu siyam, ebitta okukola ki? Okusiiba. Naye ebitta okusiiba amanyi babyawulamu emiteeko ebiri. Waliwo ebitta okusiiba nga yajibu alqada, nga kikkakatako okuliwa ennaku ezo. Ne wabeerawo okusiiba nga yajibu alqada wal kafarat, ng'oliwa olina okuliwa n'oweerako n'omuki n'omutaano. Naye nga tetunabituukamu ebyo w'olya nga weerabidde ekisiibo kyo tekifa. Olwa hadith eri mu sahihu al-Bukhari mwembasirabidde ne mu musnad gwa Imam Ahmad ya Abi Hurayra radiyallahu anhu. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man nasiya, omuntu weyeerabira n'abeera ng'alya
au shariba au oba nakola ki nanywa naye ngaekituufu akoze eki nga yeerabidde omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaga nti falyutimma sawmahu ajuze okusiiba kwe fa innama olw'ensonga Allahu tabaraka wa taala yaba akoze eki abamuliisizza era yabamunywesezza kitegeeza ali mu mbeera eyo ng'alidde anywedde naye nga yeerabidde kuba ddala nga okusiiba kwakatandika abantu baba bamanyire okulya nga ye amanyi obudde bwe buti ngenda bwali kufuna breakfast era omusanga atudde ali mu kulya n'omugamba nti owaaye tewasiibye nagamba subhanallah nasiibye naye mbadde nkoze eki toddamu kulya komawo wennyini kati seeka mbadde nnyo akatunda kange oba mbadde ndi ekifi kyange nekiri kyera kiri mukamwa ne banzijukiza nezijukira nkiggusa nekimira oba ebigenze mu lubuto byebyo Allah byakusonyiwa ekirina kiwande odde weyongere n'okusiibako Allahu tabaraka wa taala seeka omanye obwomi mumanyi mu kaseera ako mbadde ndi akantu kange nkola ntya kubanga sheekh ekiri mukamwa kikole ki kiwandule munyongoze mangu mukamwa omunguze akamwa otandike ogende maaso n'okola ki n'okusiiba so olunaku luba lutuufu luba terufudde waliwo abantu bangi era olina omusaŋŋaana aga nti nabadde ensiibye nenerabira nenywa amazzi oze kandiire eddala talya agende maaso n'okukola ki n'okusiiba kuba Allahu tabaraka wa taala eddiini eno yagifuulanga kuba nga yagifuula nnyangu ate mu kusiiba kuno Allah kyatwagalamu Allah agamba nti la yuridu Allah agamba nti tayagala yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr Allah tabaagaliza kubakaluubiriza ng'abantu abasinga bwe bakitwala nti okusiiba kukaluubiriza era abantu basanga baga nti ekisibo kituuse omuntu akogge okitegeera naye okusiiba kuno si mbeera yakaluubiriza ng'eri bannaffe abatanakola ki kuba abeeri nzooza bagamba nti bo okusiiba kwabwe bagenda wa musumba n'abawa ennaku nti gwegenda osiibe 3 gwegenda osiibe 10 fe obusiraamu tutunulira Qur'ani egamba ki tutunulira Qur'ani egamba etya ate Allah mu kisiibo ekyo tatwagalizaamu kukola ki kukaluubirizibwa wabula bwangu kitegeeza Allah era asobola okulaba nga omuddo ono wesitamuliisaayo ko tagenda kumalako Allah n'aleeta neweerabira n'akuliisa kakali seeka omulabi waffe yandyetaaze okumanya kubanga tetwagadde nnyansange buzibu kisiibo eno ejjuma yaffe etandise oba esoose mu Ramadan omuntu biki byalina okwewala okulaba nti bitta kisiibo ki kubanga ogambye waliwo ebitta okitegeera n'ebiki omuntu byasaanye okwewala Ramadani yo okulaba nti tefa omuntu okwewala tugambye bya miteeko ebiri waliwo ebitta ekisiibo nga olina kuliwa waliwo n'ebikutta ng'olina kuliwa n'okuba omuki n'okuba omutanga okusookera ddala ekitta ekisiibo tusooke tulabe bino ebitta okusiiba ng'olina kukola ki kuliwa al aklu wa shurbu olunaku lwo bw'oba osiibye ojja kululiwa bw'oba olidde ng'ojja kululiwa ekisookera ddala al aklu wa shurbu amdan okulya n'okunywa ng'ogenderedde olunaku lufudde abantu okulya n'okunywa abantu abasinga obungi abantu tebagala kusiiba naga nti nze mukisibo buno nkaneewo ennaku 15 zengenda okusiiba endala zonna nazija nga akigenderedde naye okusiiba olukukka olunaku lumu mu Ramadan omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man aftara yawman omuntu yenna asibuluka olunaku newe luba lumu mu Ramadan ng'agenderedde talina buzibu bwonna omubaka Muhammad sallallahu yagamba nti nga talimu abo Allah be yawa olukusa bakole ki basiibuluke balye omubaka sallallahu yagamba nti Allah lam yaqdi Allah tagenda kukkiriza kusiiba kwe newasiba omwaka ki mulamba so bw'olya mu kisiibo nga tolina nsonga ya bwasimba shariya gyeyogerako nti lya ne bw'olisiiba mu mwaka mulamba togenda kuliwa olunaku olwolidde otyo kakati ono alidde ng'agenderedde alina okuliwa olunaku ki olwo naye wali Allah atwekesa okulya mu kiki akulaga obubi obuli mu muntu okulya nga tulina nsonga kakati alidde nga
tewali nsonga amaze galya oyo alina okuliwa olunaku olwo lwakoze eki lwalidde. Ekyokubiri sheekh alqai'u amdan omuntu kwekogoga omuntu bw'asesema ng'agenderedde ogeti alqai'u amdan n'oteekayo olugalo yalidde nnyo futaali omanyi mu kisiiba abantu balya omuntu n'atuuka ssaawa y'okusiibuluka ne baleeta ekigundi ky'obuujo kibakuli kiramba kati ennaku zino eriyo n'enswa n'enseenene n'alya enseenene n'enswa n'alya amenvu si kyekyokka n'aleeta ennyama n'agattika kati agenda okkeera ku ddaako n'alya n'ayitirira agenda okkeera ku makya ssaawa nga 2-3 awo ng'olubuto lutumbidde agenda okuyangali ng'okutooloka kalina kuteeka lugalo n'ayagala okwegoga. Kakati okwegoga okwo obusiraamu lubugaana. Sheekhe okwegoga nkijja kyokka kati ngamba okuteekayo olugalo neweekaka ogenderedde otoolokoke olunaku walidde nnyo okululiwa. So bw'oteekayo olugalo n'osesema nkankoze ekigambo ekyo kuba tusomesa program tugira tutegeera obusiraamu n'otanaka otaddeyo olugalo olw'okuba walidde nnyo osale ku lubuto okubawulira obimbye kasita osesema olunaku lufudde era olina okululiwa. Kati seeka akkirizibwa nti waye mbadde ndi bubikandiire ddala n'ateekayo olugalo seeka talina kwegoga. Kati bwe kiba kizze kyokka ekyo kyo kirina buzibu agende maaso nokola ki bw'aba asesemye nga siyeekase bagambye amdan ng'akoze eki nga kigenderedde. Ekigenderere kye kitta okusiiba naye kitali kigenderere olunaku luba lutuufu. Ekyokusatu sheekhe alhaidu wannifas omukyala ng'ali mu nsonga ze ezimanyiddwa ez'obuli mwezi wannifas n'omukyala amaze okuzaala omusaayi ogwo gubira gumuvaamu oyo talina kukola ki talina kusiiba kibula nga kiba kizibu nnyo omukyala okumalako ramadaani nga takoze so kitegeeza nti ramadaani bweggwako baba balina okuziriwa otyo ramadaani weggwako ezo ennaku abatulaba tuli tunuulira muntu ebyonoona okusiiba naye nga bikkakatako okubeera nti nokola ki oliwa olina asiibe ali mu nsonga ezo tasiiba ajja kusiiba ng'aliwa. Omukyala abadde asiibye ebadde esigadde eddakiika nga 10 enjuba egwe webeegoloobe bambi agenda okakananga maama nga bada kimutemye atambuza amalala yeekoonye kati awakola atya olunaku olwo alina odduliwa kuva ku makya obedde asiibe olunaku olwo alina odduliwa naye wakibanga abulako katono kiringa ku ssala omuntu ddala okubala obudde bw'essala buno omukyalo oyo obudde bw'essala badde bukyabulako katono obudde bw'essala bugweko nga tannasaala kati essala eyo Allah aba agimubanja dhuhuri yatuuse dda n'agigayaalirira naye ebadde esigadde dakika nga 3 dhuhuri egweko n'atambuza amalala bwe yeekoona bwe bba eba emukakatako ekitegeeza nti ramadaani werigwa ekitegeeza nti bwaliba yatukudde alina okuliwa dhuhuri eno gye saate zino endala zino ezamusanga ezo taziriwa nabwekityo mu kusiiba senga atambuza amalala neyeekoona nga enjuba egenda kugwa awo watandikira okulya wabula alina kwajja kululiwa ajadduliwa Allah aba alumubanja n'oyo omukyala kyekimu n'omukyala ali mu azadde omusaayi okutuusa ddala waalaba nga akoze eki gumuweddeko. Ekiddako sheekhe omuntu okubeera nga al istimna omuntu okwekaka bakuyita kuzanyisa bwerere masturbation. Abaffe mikwano gyaffe seeka ategeeza abawuulu batera nnyo okuba mu mbeera eyo bwe batyo agenda n'afuna obwagazi nadda ku buliri oba n'agenda ku muti neyeekaka agenda kakana ng'avuddemu enkwaso omuntu akoze embeera abawuulu awo olunaku luba lufu
ate weewunya terukoma ku lufu n'ofuna n'ebirwadde n'ofuna n'ebirwadde n'omusango. oyinza n'obutaddamu kubeera nti ofuna obuzibu okugenda okakana nga mukyala ga kisajja tekikyalina waaka ate nga ennaku ze bamama mwagala nnyo abawaaka ate nga kyekisinga n'omusajja talina waaka toba mulembe. So weewale nnyo okubeera nti wejjamu enkwaso okwekaka n'okaka obwerere bwo ne gufulumya enkwaso. kakati seeka waliwo omuntu kubanga yasiibye eddeemu nejja neyita ku kkubo omanya buvubuka ennaku zo baziyita ddeemu. kakati natunula nanyenyala omunanga nti amunyazi Mungu atonda oyo omwana we yakulira wallahi tewali musezi agenda okwakana weyatera okugamba kasi omukyala amuzanyusaga nti weyakulira tewali musezi kati agenda okukakana ng'afunye kalusu waleetobye naye ngaetobye olw'okutunuulira ki olunaku lweramula lutya anti enkwaso ezo za nteeko anti kati atunudde olunaku omuntu okuvaamu bwatyo olunaku lwe teruba luki teruba lufu teruba lufu. kakati sheekhe waliwo kati ebigire omuntu ebitta okusiiba ngaomuntu ayina alqadaau walkafaara ayina okuwa omutango n'aliwa n'okuliwa ye aljimaau omuntu okwegatta ne mukyala we emisana mu ramadan ng'agenderedde. osobola okwegatta naye nga togenderedde mu ramadan kisoboka era ekyo kigwa wali oli asobola okwegatta n'omukyala dhannan ng'alowoozezza nti enjuba ekoze eki oyo olunaku luba lufu ayina aba aluliwabuliwa ng'alowooza nti enjuba egudde. ate ono nebaayo waliwo omulala omulimi omulungi amala okulya ddaaka agenda okuwulira nga oyo emitango gye giri emeka abadde tamanyi nti kugamba emambya nemusanga ng'akyawandiika emambya nemusanga ng'awandiika ng'akyali mu kikolwa ekyo. oyo kati aba ayingidde mu kiseera by'okukola ki byokusiiba nga aba tagenderedde nti kugenze oba nga abulabidde ddala nti abaye tamanyi amaze okulya ddaako naga nti kampandikemu omukyala we kwaliridde eddaako amaze okulya ddaako nawanga nkampandike duliwa naye aba talina kuwa muki mutango. naye ono agendedde eddala emisana naga nti kanzire ewaka naddayo nayita omukyala ne babako ensonga ezo zebakola oyo aba akoledde eddala omusango era ye ayina okuliwa ate nawa n'omutango. omutango omubaka Muhammad omusajja lumu yajja namugamba nti ya rasulallah halaktu wange ge omubaka wa Allah nzikiridde nze ebyange biwedde. omubaka namubuuza kiki namugamba ya rasulallah negase n'omukyala fi nahari ramadan emisana mu ramadan. omubaka namugamba okakasa omubaka namugamba nti osobola okuta omuddu tinedda ndi muwavu sisobola. abatulaba embeera abaddu balingayo ku mirembe giri egyedda kati tukyabalina omubaka namukati kitegeeza omutango ogusooka gwa kutaki muddu wakuba embeera eno kati ennaku zino wakyaliyo baggwawo. kakati gwe tugendera ku kyakubiri omubaka we yamugamba ekyo kisobola naga kisobola namugamba nti asiyamu shaharaini mutatabiain okusiiba emyezi ebiri consecutively n'ogisiiba nga ova ku guno kugamba nga girinaaniganye. omusajja naga ya rasulallah sikola ki tasobola kutamudu aye tasobola kusiba myezi ebiri nga girinaniganye. omubaka nazzaawo ekiddawo wadhalika itaamu 60 miskiina okubeera nga omuntu aliisa bamiskiini 6. kitegeeza emitango egyo giriko oyo eyegase n'omukyala we mu kisiibo ate era alina okukola ki okuliwa. seeka omukyala ono senga omusajja aba mukase namukozesa mu ramadaani misana ye ramadan yera mulwetya shekhe omukyala nga mukase omusajja amukutte kisoboka omusajja omukyala akwata mukyala we omusajja akwata mukyala we kisoboka kisoboka namukaka anti omukyala kati aba atagenderedde omukyala ye alina kuliwa buli lunaku luli naye nga yitajja lwaki aluliwa nga ate ono yamutaddeko ekizibu ekyo nanti shekhe ekintu ekyo nga we tugambe wali nti osobola okuzanya ne mukyala wo mu mbeera ezo naye nga tokoze eki
togenderedde olowooza lwaki Allah yateekawo naga nti olunaku lufu ninga obadde tokoze ki togenderedde nti liruyiwe naye omutango tokola ki towa kati hukumu egyo tuwakoona omukyala gwe bakoze ki gwe bakutte obukwasi oba bamukutte bukwasi aluliwa wabula ntajja kuwa mutango kubanga oli yamukase otyo fine kakati seeka omuntu bw'aba yasiibye ne bamukuba enema empiso ya enema bamuwozeza mu lubuto omuntu oyo okusiiba kakulamulwa kutya empiso ya vitamin enema bamukubye enema eri omuntu okubeera nga tafuluma bulungi nebamukuba enema asobole okufuluma waliwo empiso gyemmanyi eya vitamini eba eriisa buliisa waliyo omuntu lwabanga bamuwadde kuli gyemmanyi gyebagaana abaudama empiso eyitibwa kuhnatul mudhiya empiso eyo eyokulya vitamini kuba waliwo omuntu ebamuliisa nga bamukiza mu mpiso eyo gyebagaana n'empiso etalimu kulya tekola ki omusajja ndwadde omusujja naye nga eddagala lyebankuba baliisa mu musiwa kasitamukulya genda maaso seeka nebyo kati ebintu ebyo byebitte ki seeka omuntu bw'aba olwadde obulwadde n'azirika omuntu oyo alamulwa atya kisibo ki n'azirika nga mulwadde yasibye mulwadde abadde asiibye naye n'afuna obuzibu n'azirika ng'obuzibu kiseeka yeetaaga kulya azirise oba okugwa eddalwa katonda dakiika nga 2 oyo aba asibulukuse olunakola alukola ki aluliwa kuba batakoze eki abatalumazeeko seeka wenkolera ensobi nga nina kyenkoze olunaku ne lufa nzikirizibwa ogaa nti kuba nja kululiwa ndye nedda sheekh osobola okugenda mumaaso nokola ki nosiiba naye nga olunaku okimayi olina okukola ki okuliwa kwegamba osiiba ebifu naye nga tokkirizibwa kulya kuba owadde n'ekyejo ate oliwe Allah aba akujja akubonerezaamu olina okusiiba ate omala okole ki ate osobola okubeera ti seeka njagala omalirize akati ebintu ebyo twogeddeko buli omuntu yenna alina okubyewala naye oba owulira obwagazi olina butya tewegatta na mukyalawo muki fi nahari ramadan kuba omutango gwekyo munene kusiba emyezi 2 abantu ennaku 10 ziba olaba olinga asiruuse naye okusiba emyezi 2 si kyangu kati omuntu yenna alina okufuba okulaba nga akola ki yeewala ebintu ebyo alina okwewala ebijja omuleetera okubeera nti asiibo yogera akasembayo otumire ne maama waffe alhamdulillah sookera ddala ntumira maama wange omulungi ati wanyana Aisha ne tata wange Sheikh Sulaimani Lukwago naye ntumira omukyala Sheikh Sulaimani Lukwago director wa Salafu namuona imam muzikiti wana ekitebi naye ntumira Sheikh omukyala oyo si musiraamu naye yasinga aweerera omwana we mu basiraamu aweerera omwana we kusoma eddiini omukyala Jovia Nannozi tumira ne mutabani wa Abdusalamu Lukwago omukyala aweerera omwana nga kize si musiraamu naye ye omwana ayagala akole ki tukweyanza mukadde waffe Sheikh Aslam Tamale olw'ebigambo ebirungi kansuubire mikwano gyaffe nti ebyonona okusiiba obitegedde bw'onoozanyira mu kusiiba Ramadhaani efudde ate jjukira tinayinza okuba Ramadhaani esembayo mu bulamu bwo nga Ramadhaani eddako 2 ojja kuba bakuziika dda n'olwekyo weegendereze mwebale kuba balabi balungi program bwetyo weegenze mbaagaliza olunaku olulungi mbaagaliza ejjuma ennungi sigadde ndi muzukulu wa Gonjo Sheikh Mugwanya Abdul Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.